neyanziza nnyo mutayi Joshke okunkomyawo nate mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze nange bwentyo nfaananyeko bunkeesa lukya obuyita mu lukukuyo oba mu lukakanya nandiki mu lubango naddala okwolwako nze Musisibo Geoffrey Munabusiro olubango olunasitula omutumba olulabirawo nga lutaddeko amatandiko kale nno nammwe nkakasa nti mwetegese bulungi mwetekeretekere ekitabo eteekedde ekibuyagatanyenya kutu nange sigenda kudda mu kugerenjula ng'eddimi ly'enjala kimanyi ntegere nguzirige y'omwami naye anaajenga enjega okugijjamu olububbu naye talinda benda n'okwesooza nze Musisibo Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogovu atalina mazzi tali asava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu nkomyewo nate nseregganyi Ssengule 222 nga bulijjo tubalule anti awuliriza omubaaluzi amatataba gajjako ebikalu basebo ne banya bakatabagano katta omutezi n'omwoki ate akatakenga kaba kalindambwa katavumbuka kalindambwa akasuula obwoya kakangula busolo bunnaako kale nno mwesitayire kujinja nga temunnaba kugwa ku lwayi mwesitayire kujinja nga temunnaba kugwa ku lwayi kubanga mweyolodde mukuse mirembe munaawonga mugalamidde ndaba era bulijjo agalamidde tabula gwatta emanvu etta embaala ate naalwayo ng'omuweesi ayota omuliro oba naalwayo ng'omuwulu ayota omwezi nedda ebigambo ebyo bwobi bwa lulimi Luganda bwe businga ennyo okutuleeta bino jjukira tolina walala w'obisanga wabula ku YouTube channel yo eyitibwa Olulasange Yettu era kyenva nkusaba nti osubscribinge mukwano gwange naddala nga gwakajja ng'osoose busoosi kutwegattako mukwano gwange omukutu guno osubscribinge obeere nga oguwa amaanyi osharinge olaikinge okomentinge tetulinaawo bagamba wali akaga wagwana kasumbyo oba wali akaga wagwana kasumbajjo tetunnafunayo mikutu agiweereza bintu bya nsonga nga bino TV zammwe ze mulowooza nti ze zirina okubawa ebintu nazo tezibibawa zi TV ze musuubiramu okusomesa olulimi Oluganda babeera mu kwemoola bateeka kuli biddiikula ne biryoka bitema amazina agayinza n'okuleeta olubale n'otunuulya n'ogamba Buganda ddala bagitwalawa Buganda bagenda kugikuba ekigo leediyo ate zo ntono nnyo ezikuwa ebyamakulu kale n'abaana oteeberezaamu n'olaba ensi Buganda gyeyolekera oba gyegenda mu maaso n'ogamba tunaakwasaamu kale kaneme kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi mbeeyanjulidde olunaku olwaleero ngenda kubasomesa emirimu Kabaka gy'akola ekiseera ky'amala ng'ali mu nsi Ssengendo Nabulamu bw'aba nga akyali mu nsi Ssengendo Nabulamu ngenda kubawa emirimu n'obuvunaanyizibwa bwa Kabaka biki byasuubirwa okukola nga ali mu Bwakabaka bwe bw'aba nga tannaba kuseerera oba nga akyali mu Ssengendo Nabulamu waliwo ebintu Kabaka byasuubirwa okukola abamu tebamanyi nti Kabaka abamu balowooza nti Kabaka abeera bubeezi mu lubiri nga talina kyakola eri Buganda alina ebintu bingi nnyo byasuubirwa okukola era nga ne bajjajjaabe bonna babikola naye nga sinatuukawaawo ekitabo kino Olulasange basebo basaba kiwagire nga mukigulamu ekitabo kino kya mitwalo 10 gula ekitabo kino kiteeke ewaka kigule kiteeke ku ddwaliro reception yawo abantu bajje basome batuukire awo ku ttuukiro basome ku kitabo kino kubanga kyekiriwo eky'obugagga kati eky'olulimi kye tulinawo gwe ali mu katale naawe kigule ali mu amasomero abaana b'abantu bagenda kuddamu kusoma mwaka 2024 tubagamba abaana mubagulire ebitabo bino gula kati ng'ow'essomero ogulayo ebitabo nga 10 n'oteeka mu library y'essomero bino kya mitwalo 10 gyokka kyawandiikibwa omusomesa omukugu mu lulimi Musisibo Geoffrey Munabusiro ono Ssengule ekitabo ekyawandiikibwa Ssengule gw'okimanyi kati kyekino eno dictionary kirimu ebigambo by'Oluganda obwedda olukadde bukuku kirimu engero kirimu ebisoko kirimu ebyafaayo kirimu ennono z'ebyalo n'amannyalo kino Olulasange era oliraba ttabo ddene kati kya mitwalo 10 twawandiika ekitabo ekirala lwakuba tekiri wano bakiyita Bassekabaka b'ensi muwawa naye nga kyo kiba kya mitwalo 3 kati ate kino ekiriwo ekirala bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi mikwano gyange kino nakyo mufube nnyo mu kifune kya mitwalo 3 ate ne wabaawo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kinnyonnyola ebisoko ate nze bwe mutambagire n'abeerawo ntya
okubanga bino mbitwalaganya n'okusomesa. Ate n'ekirala omwaka guno 2024 natandise enkola ngenda kusomanga amannya g'abantu abawagira kati. Abawagira wano. Abawagira olulimi Oluganda. Era munyambeko nnyo ku mulundi guno mwabagenda okunteeka mu ssente okukola emisomo gino. Era kugandaba teri ssente gye ŋŋaana, teri ssente gye ngoba. Wano ku YouTube abantu abangoberera mmwe mugenda okumpagirira kati mwaka guno munteeke mu ssente. Bino ebintu biteekebwamu ssente okunoonyereza data n'ebirala. So munteeke mu ssente. Essimu etambula awo muganda wange gyo tajja kugiteeka, mujja kugiraba tambula ku gundi awo screen zammwe awo oba ogiraba. Isaako obubaka jangu ku WhatsApp twogere. Gavumenti nange njagala kweyunga ku bamwoyo gwa lulimi Luganda abawagidde mu Nabusiro 2024. Basewo ne banyabo ku luno mbakuwula ate tulage nti nno tuli beeteefuteefu okuwagira olulimi. Kino we mutakikola ngenda kukakasa nti gavumenti ne bweweera olulimi nze mujja kwa temwina kye mu mmanja kubanga nze mbakuwula lwa nsonga. Teekayo ky'olina, alina omutwala, alina ettaana. Njagala omwaka guno nga buli bwe mmala essomo mumpa amaanyi nga ŋŋamba kati nzizaako ki kuba njagala kubaweereza butaweere era tugenda kuteekangayo emisomo buli lunaku. Nagambye dda Joshi nti abantu tugenda kubasoma amannya abagenda okutuwa ssente kyetwagala. Era ssente zammwe muzituwa lwa kwebaza buweereza buno kubanga n'obuweereza bwa nsonga. Ngambye alina omutwalo, alina ettaano, alina ebiri. Muwagire omulimu guno mikwano gyange kubanga bwe mutaaguwagire kijja kuba kibi nnyo. Kajja kwa kabonero akalaga nti mutiiridde olulimi lwammwe era mujja kuba mulaze nti nno temuli beeteefuteefu kululwanirira. So munteekateeka eno tutaddewo akanyomero ako akayitibwa bamwoyo gwa lulimi Luganda oba bamwoyo gwa lulimi Oluganda abawagidde mu 2024. Guno mwaka mupya, enkuba mpya. So mbakoola buli alaba video eno gamba munno nti owange gwe toli muzukulu wa Nambi omusajja oyo tumukwateko ku luno. So abantu babulengeri gye basiima mukoba nabwe n'okubebaza n'okubazaamu amaanyi. Naye nga kansooke mbawe emirimu Kabaka gyakola mu Buganda bw'abanga akyali Kabaka. Ebbanga lyonna Kabaka lyamala nga akyasanga ngoma nga mwali mu Buganda. Gino gye emirimu egimusuubirwa okukola. Kati gwe nkuwa n'ogamba nti ogwo Kabaka agukola bulungi, ogwo agukola nalaba nga ekisooka kugaba obwami. Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka asuubirwa okugaba obwami. Ndowooza ekyo mukirabireko ng'agaba obwami. Agaba obwami obw'enjawulo, obw'amasaza, obwami obwakatikkiro. Kabaka Ronald Mwera Mutebi agabye obwami bwakatikkiro emirundi egiwera. Bakatikkiro 5. Ono Kabaka Ronald Mwera Mutebi bamuyita nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu. Obwo buvunaanyizibwa obuwulidde okulambula Obuganda. Nakino ndowooza mukirabyeko. Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka alambula Obuganda. Munoonya content kigwe munoonya. Ono ye content. Kanjiteeke mu Luzungu, this is what we call content, real content. Okay? So sagala mwebuzebuze nga mugenda ku mikutu gye mutayigira oba gye mutafuna bintu by'amakulu. Obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri. Ekirala Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka akakasa abasika. Waliwo abasika naddala abaami n'abakungu kubanga olumbe lutambuzibwa okuviira ddala ku nju ne luva ku nju ne ludda ku lujja ne ludda ku lunyiriri ne ludda ku mutuba ne lugenda ku ssiga ne luva ku ssiga ne ludda ku kasolya. Oluva ku kasolya nga teruli wa Kabaka. Ennyimba ezimu naddala ez'abaami n'abakungu zituukira ddala wa Kabaka. So akakasa abasika mu Buganda. Mwerabira nti Kabaka nabawa erinnya lye tumuyita ekifundikwa eky'ennono n'obuwangwa. Ye kitaffe mu nnono n'obuwangwa. N'olwekyo kyekifundikwa kyaffe eky'ennono n'obuwangwa. Kabaka akakasa abasika. Ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka tumusuubira okukola bino okusala emisango gy'ebika. Ekyo nakyo ndowooza mwakiwulirako era mwakirako Kabaka Mutebi ng'akikola. Okusala emisango egyekuusa ku ttaka. Ekyo nakyo baana baliwo. Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka era tumusuubira okubanga munnange agatta ebika bya Buganda. Kabaka mugatta n'olwekyo agatta ebika byonna. Ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka alina kukuuma Namulondo.
ey'abajjajjaabe n'okugiweesa ekitiibwa ng'era bwe kyali edda alina okukuuma Namulondo. Nkomawo, Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu bwakabaka bwe tumusuubira era okukulaakulanya Obuganda. Okukulaakulanya Kabaka yenna alwana nnyo okulaba nti Obuganda bukulaakulana, ekyo kiri awo. Okukulaakulanya Obwakabaka, Kabaka asuubirwa okukulaakulanya Obwakabaka. Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka tumusuubira era Kabaka okubanga munnange akuuma ennono n'obuwangwa. Ennono n'obuwangwa naye bino tabikuuma yekka ng'ali wamu naffe abantu be. Awono nze Musisi Bbosa Geoffrey Munnabusiro bwe nviirayo ne mbagamba nti tufunvubire ennono n'obuwangwa naffe tukwate ettaffaali lyaffe tuteekeko tukuume. Kati akukuuma nga tusomesa olulimi luno tulusomesa. Abandabira obwerere kati besaagala, njagala abantu abeebaza ku malusu kyayagala guno omwaka 2024 njagala abantu abeebaza nga bateeka mu bikolwa olulimi namwe muluwagire. Njagala ngenda kusoma n'ebika byammwe gwe njagala ofeeyo otuukirire ennamba z'essimu ezo tulabe nga owagira omulimu guno ate naawe tukwebaze oweese n'ekika kyo ekitiibwa kubanga bino ebika ngenda kugenda nga mbisoma ate ku nkomerero y'omwaka era nja kudda emabega ngambe nti ekika ekyasinze okuwagira olulimi Oluganda omwaka 2024 kyekino tujje tukirangirire era tukitongoze n'amannya gaabo abawagidde olulimi Oluganda nga bawagira mu ssomesa ku Nabusiro. Nze kati nkaabiramu mmwe bagamba nti akaabidde mubabe ng'ala ye bamuwa okulaakulanya Obwakabaka nti bagambye Kabaka ebbanga lyamala ng'ali mu Bwakabaka alina okulamula abantu be n'okubafuga kubanga ebintu byonna byonna ebibeera mu Bwakabaka biba bibye kubanga era tumuyita beene. Kakati nkomyeko awo sijja kugenda mu waawalo ng'essolo eggumba bwe liddukala akolusuku. Kakati ebitabo efumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri wano nakyo kya mitwalo 3 mpagireko ku mulimu ogwo ate ne olulasangeye eno dictionary eno wanye kya mitwalo 10 muwagireko kusomesa ku Nabusiro. Nkozera muganda wange George K ku kamera nga bulijjo tata Ethan Kabaka.